Bawa Chosen Becky ebibye si birungi ssaawa yonna munnange yanditwalibwa naggalirwa. Ene Newspack channel webale kuba nti natojje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa mukwano tutandikidde wa Chosen Becky bangi balwanyisizza obufumbo bwe bambi era nga bakyagenda mu maaso n'okuba nti no babulwanyisa nga n'abakulembeddemu yenna Mukasa Namukasa alemedde ku kapa eno bannange kakati munnange ng'omusango gutwalibwe wa Balamu minisita nga minisita agamba mbu ssaawa yonna wa Chosen Becky bagenda kubeera nga ate bamukwata bamuguddeko musango ki mbu yakwata mukazi we oba yakwata eyali mukazi we bannange ndoza omukazi bamukwata emirundi ebiri kubanga ayina abaana babiri. Ukitegeera bwe bityo nate webiri katubere nga atukuwa Minister Balamu bamukwate defilement yakudefilinga wamalo kudefilinga ate tayagala kulabirira abaana be so njagala ngenda kuyita omwami Bawa Chosen Becky muwade just sawa 12 okuva walero pake ncha ku sawa 2 wabataze wano mukomewo naye mukomewo wano wabataze tumuguleko omusango gwa defilement basi era genda mugule omusango katika mpito omusirikale aje bamutire nyabo mpito omukyalo oyo omusirikale aje. Yes, ndoza Minister Balamu munnange omwewuliriddeko katuddukeko ewa penge oluvannyuma lwa penge okubitegeerako nti no munnange Professor Ssekaggya Bawa Chosen Becky bagenda kubeera nga ate bamuggalira avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga eno nti Bawa Chosen Becky yenna gyali ono Professor agende mangu ewa Balamu kuba alina omwana gwe yakwesanga alina emyaka 16 ng'amuyinamu n'omwana oba babiri ne baatalabirira. Wano nno mulinaange okumpuliriza nga mbabuulira najja mponinga abantu kintu kye bayita kamera temwampuliriza naye mbagamba ekintu kye bayita kamera kiraba edduka. Kamera y'ekintu ekyasinze okubeera entaana ya buli muntu abasinze mu Uganda bendabi. Lwaki omusajja Professor abadde safe ng'azina Chosen Becky behind camera ngera yakwata kamera abadde safe naye ekyokwagala okubeera mu gwe senkagale gwe kaguji ojje mu kamera munaawo okole erinnya bitandise waliwo abadde kameramaani ng'abakuba bifaananyi ng'abeera ne baleeba amiri ng'abasoba nga zaako ayebakane ku Chosen Becky silently abadde safe. The moment wazze mu limelight nti yagala linnya bitandise kamera giraba edduka yabadde agikwata ng'akuba ebifaananyi ayinza otandika ogiwulira ogenda tandika ogiwulira Professor kulaba kukwata obuntuntu okutta abaana b'omusajja ngo batola simanyi mbuno Saudi Arabia. Chosen Becky akozesa ensobi yejjuka yagala kukakasa musajja nti ye amuvinga ono waliwo nawo obuzibu naye gwe nga gwe omusajja are you being remorseful olimukokka obuswavu akakwatibwa ekisa nti omukazi gw'olina ali mu kuteekera mu kamera mukola obundolindoli bimayi Professor yali wakyaliiwo g'obuvumu obujja obugenda mukazi wakyaliiwo ate notasobola kumulaga lujjudde nti gw'omututte bannange nno abasajja tulina okwegendereza ekintu nga kyaliko mukamusajja kibeera kirala ate nga ne mukamusajja omanyi omusajja gw'otutte eyali amwebakako yali mukwano gwo oba boosiwo ojja walo kale tutufuddeeyo muyinza okugenda ne mugwa mu mukwano naye bamukona wako obuswavu ogambe naye enseene endaba etya ebimu oba tizituusiru ale naye bino byonna bijja kuki ng'omukazi yalina essente. Omukazi waba alina essente olwaba era Chosen Becky yavuga kati olwo batandise ne bagambye ono omuwala bulijjo takimanyi munno omwana mbulo omuto yazaala kisoboka naye maama avaayo kati buba lirijjeyo kanaakaana kagala kulinnya mu ssanyu lya Chosen Becky naye ngenkubuulira nti nno ekintu ekikola omusajja oyo kye yakola Professor ng'atwala omukazi wa munne ate nga babadde bamukwana ebbanga lyonna n'omwami nga babadde nga family abantu abamu tebakisiima. Baganda bange abantu abamu muyinza okirabanga ekyokusaaga nti obadde basobola okugwa mu mukwano bonna bwe beesanze bali bakyali naye waliwo kantu ak'obuntu abantu be batasiima ne banyiga ne bagamba naye yali mukazi wa boyiwo kale omututte naye bakuzanyisera obundolindoli omulumye
awo nno wazibu nti guyinza okukola ekintu n'olowooza nti ensi yonna yakisiima nembamba lyabagamba obuvumu wabujja wa toliimadde kafansonyi kale abazaali bikolere emabega wa kamera gyegino ebyetandisa emiso okujja emiswiba akaana mukajja yakakozesa ate ng'ebikera gyebiri naye nga n'omwana ennaku zino muzaalaba omusajja gwe yafuna muyimbi bw'aba aganye mulabirira luli ng'abadde n'obudde bwe nga ye kati ate essaawa zino watandisa ozunga n'omuyimbi Full figure akyagenda mu maaso n'okuba nti nate asabula Erias Lukwago Lord Mayor bali mu kumusabula era bamuli bubi nnyo avuddeyo n'abeera nga amutabukira agambye nti Lukwago kye kizibu kya Kampala akatambi kaakano tulina buzibu bwa Lukwago yafuuka ekizibu oba ekikolima eri eggwanga lyaffe si Kampala yokka Lukwago abadde member of parliament mu kibuga Kampala yakola muki yasoka kubeera mubaka wa parliament yakola ki abadde Lord Mayor emyaka kati wagiri 25 oba kwa 2 akoze eki Lukwago awana n'abaganda yalwana Aji Katongole natukana bbarwa za polisi ne bafa owaitoda bamujukira alwana baganda banna balina mu kasente alwana banna Uganda banne Lukwago yandibadde musanyufu nnyo kolanga Ajamis Kigundu avuddeyo okukola eki emyala kubanga buvunaanyizibwa bwabwe ekyokubiri ku board yaliko nga bayisa buli kintu ogenda kisoka kigende bakya proving yate yebuzabuza nagamba nti yaliko n'omukono gwe gwaliko bakya proving ali ludawa bwe bakya proving amwa akikola yali yakola woki kate sawa yale otayina toko engeri gyagenze nga omanyi mulimu abantu kata nga batega genda mu kyalo bageme endwadde bakume bijja bakume amalalo you know batuma amanya baberenga emyaka omuntu osanyalala obwongo kuba Lukwago ayita ku muntu ow'ettima ne fitina ayitawo kwegamba I don't know simanyi kyensobola munyonyera mu bunene bwakyo kyetusaba Lukwago atuviire ku kibuga Bannayuganda tubasaba ekintu kimu Bannakampala mmwe musibye ekizibu mu Kampala ekizibu kya Kampala Lukwago temuddamu kwekwasa abantu balala bonna temwekwasa kesisa ekizibu kya Kampala Lukwago buli kintu kigenda okukulaakulanya ekyetenkulakulana mu Kampala kirwana buli noziba basa azirwana bwe babima kyabirwana wano kitezi yayiira abantu ye ka staff na katoko konna ekisooka Lukwago abantu bamukowa that is 1 2 abatana kyagenda gamba abantu kubanga abadde ayagala kwesimbawo nga president mu bide bibina babesimanyi ba PPF ebyo bya baferi ebyo byabagala okubiramu abo business center bwe yalabe nga alemereddwa nga ajja kusemba n'akomawo kati mu kukomawo nga talina ttoko yonna n'ayagala azukukire mu amu kyannaku nti abantu bamukowa era ensi mulaze nti bamwetamwa. Yes, katugendeko ewa Big Voice naye avuddeyo ku nsonga zabba wa Chosen Beke ono yagusalidde X agusalidde X oba eyali mukyala wa Ssekajja eyaddukidde ewa Minisita Balamu avuddeyo ye munange Big Voice n'abeera nga ate agumusalira ddamu okunzungirako goyina engumba ng'otategerekeka olaba kuleka ne balagala mayindo toddamu kututawanyiza wano gwe obuddewo bwaweddeyo ate buli ngeri gy'olaga mujjawo nti oli bubi naye akongera okulaga pressure wenna okoze olinga Brenda Miles Brenda ono owe Saudi si Brenda Miles tokambuukira kano kamalaaya kano ka Brenda kano akabadde ne Joviana ngo bakola birthday tosobola kutulaga muno yiyo amagezi omuntu ng'oli mu bufumbo wenna ne bwoba oli ku WhatsApp ng'ofumbo buli ku WhatsApp omusajja engeri gye yakukyatinamu nga tandika okwagala omwezi gwe yakuwa myezi 2 bwe gutandika ogusala tandisa okumagala bwati sira ekigere kimu kiteeke mabega kino ekyomumaaso kitekeka kigere kisajja kyoba otandika otambuza okendeze kulavu gyobadde omulaga gwe bukyanga bera nebba omuzaddemu abaana basatu bataba excuse na bizibuzibu bigwawawo toddamu nze kunzungirako Balamu agenda kuyamba ki mpozi wagumu bajeje bakinda zinekisa nosi byobukayo gendo zunga tanulinga mpumumpu tetuganye wadde Chosen Beke yabwa bawo era sabyagala naye tulako wamu bonakira musumeyo nga walimo abasajja balaba kubira amasimu abakukwana no tugamba otya toddamu kuzunga bintu bya kisiru kati kwagamba fabali mbwasingo maza tufubala magezi goyina kuba nti ngoli VIP maza anya kusesa teri musajja aswa kutula nayo nga tokola toyina kyoyingiza ngolize kimu sakacha tewaliza nyanya sakaja firiji yafudde
kati kezo ni Becky yamutadde ne ticket ne visa yamutute Saudi zonna sente za kezo Becky gwali abisobola butyanga bale munyisize nyonyi oyo munyisize nyonyi ebintu ebimulekera betu zonzizaako yebo osaba justice bali bakulaze kama kaga benti gali butere tula wansoka kane boba yagala justice kulangono mukasimanyi mayirungi gendo ku live bakufunya sente za business twacha ali bufumbo obugenda tula moterere emmese bweva mu mese fuka musonso toddamu okunzungirako ebya Shamim Malende munnange ne Zahara tebinnagwa akatambi kaakano Shamim baamusabye agende Kawempe South ekitegeza kali tebagenda gimuwa agende Kawempe wa South agende Kawempe South alekere Zahara kubawumene MP ekitegedde kakati Shamim lati yabadde musanyufu nagamba omuntu gwe mwagala okumuleesa olwaleero avudde Makindi kati nze ngenda ntye Kawempe South mwe sirina maka mwe sirina gundi mwe sirina ki sirabanga abantu be Kawempe South bakozeeko injustice ne bamugamba nnyabo ffe tukoze eki ffe tukulagidde n'agaana yagaanyi ekirala Shamim Malende yayombesezza abakulu ng'abagamba yes fine musobola promotinga candidate wammwe mu ngeri yonna naye temumupromotinga nga mukozesa handles z'ekibiina kubanga buli kyakola ne bw'aba ali walala ne bw'aba ali mu nnyumba ye ali mu kucyenkyebula amazina mubiteekayo ku handles z'ekibiina eyaba activity ki ekitegeera kaakati ng'ekiriwo kiraga nti ono ye olwedde si musanyufu nankola y'abano ekitegeedde era ye Shamimu obuwagizi bw'ayina ne pressure gy'alina yegenda omuweesa kaadi kubanga ne Seggirinya yennyini baali tebaagala gimuwa abantu be baateekawo pressure kaakati principal yalaba akazito Shamimu kaataddewo nga kaamaanyi nnyo abamu batuuse n'ekiseera ekigamba akalulu k'abano lwaki tekabeera ka mugongo akamyufu k'abano lwaki tekabeera ka mugongo ku kaadi okitegedde abalanga bagamba bateekewo debate Hope Shifa wuno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira yakoze ki ensonga ogenda kubeera ng'ozitegeera asooka obeere ng'ate olaba ka vidiyo kano Ameri obufumbo bwo bwakulema bwetaaga okutereeza genda osootinga ensonga zo ne taata w'abaana bo ewa mwami Katumba si ye yakuzaalamu abaana gy'oddukira gy'ozungira Hope Shifa okyalina olutalo olw'okunoonya ezzadde mu nsi sooka ogenda onoonya ku bamaama nabuzaana bakuwe ku zzadde ly'abaana okitegedde obufumbo bwa Sherry Matovu bwesonyiwe ne relationship ye n'obulamu bwe gwe full figure tetulina musajja gwe wali otulaze wamulwatu nti ono this is my husband aliwa ogenda obuukira ono n'ono yebbaawo ye boyfriend wo ye yavaayo n'abalaga ku musajja nti ye mwami Thaddeus Katumba kati n'addamu n'abalagako nalebo okitegedde sooka otulage ku musajja gw'olina akusula mu kifuba ng'omukakasa nga takwegaana olyoka oddo omanyire Sherry Matovu okitegedde bwe nnya bonna alongo kitone lwakuba gwe entalo zo sikyaziwulira nnyo naye naye wamulumbanga nga tusirika sooka ogenda otereza obufumbo bwo n'omusajja akusula mu kifuba ne bizinensi zo olyoka oddo omanyire Sherry Matovu mulekerawo kaabya munnammwe mulekerawo mumalako emirembe alina abaana bakuza bamutunuulidde okitegeera mulekerawo alina abaana abakuze balina okulabirira erinnya lye muzannyiramu alina abaana alina famire aliko nnyina amuzaala alina baganda be ekimala kimala mugende mwesotinge n'abasajja bammwe ababasuula mu mayumba okitegedde temutandika kuzimbira linnya ku Sherry Ameriya genda eri ku bondi tata w'abaana bo gy'alina bondi weetereze bajja bo bakulemye okulwanyisa Sherry Matovu okitegedde ono anti Zube sijja musabula kubanga bano be bamuwa amawulire oliye mukozi w'amawulire okitegeera naye abakyala mulina ebizibu ebibamala naye mulingiriza ebitabakwatako mulingiriza ebifa mu maka g'abannammwe nga ne maka gammwe mujjudde ebizibu musula mukukunadde temulina basajja ate mulumba bannammwe
bizinesi zibatulidde mu maduuka babagoba mulumba bannammwe mulekeraawo ekimala tukooye bannantagambwako tukooye Ameri yagenda osotinga obufumbo bo nebbaawo ne taata w'abaana bo genda olwanyise bajjabo ab'omu lwatu abamanyikiddwa bwe mugatta omusajja gwe wazaalamu abaana Sheri mwesonyiwe Hope Shifa genda maama osamire ono yasamira n'afuna ku zadde genda osamire bannaalongo bawe ebyabwe genda bannaalongo bawe ebyabwe bakuwe ku zadde Sheri mwesonyiwe okitegedde ekintu ekyo genda onaabe ku byogo ofune ku musajja kaabira akulwanira nga tolwanira mulwanire ng'omulwanira mu ntalo okitegedde bwettu etambudde obadde mulabi mulungi olakuwe kumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section mbeera bulungi weeraba